Olwaleero ab'enganda ab'emikwano ne bannaddiini abalala bakungaanidde ku lutiko e Lubaga okusabira omwoyo gw'omugenzi Martin Charles Wamika abadde omusumba w'essaza ly'Ekereziya ery'e Jinja eyafudde ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno. Ku ssaawa 7 ez'amalya g'ebyemisana omubiri gw'omugenzi guyingiziddwa mu lutiko e Lubaga omwoyo gwe guwongebwa eri Kabambaggulu. Viika General w'essaza lya Jinja Benedict Wakabi ayogedde ku mugenzi ng'abadde omwagalwa w'abangi era omulungamya wa bonna. When we look at this casket today, we see a man of joy. We see a father who has loved us with all his life, a church man, like he has always been saying. Me, Wamika, I was offered by my parents to serve. And so for me, I'm only here for the church and to serve the church. I have nothing else that I want. Bo ssaabasumba w'Ekereziya okuli ow'essaza ekkulu ery'eggulu Raphael Wokorach n'ow'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemogerere Wamika bamwogeddeko ng'abadde afaayo ennyo ku ddiini ye so nga okwaniriza abantu kitone gy'ali. Wamika lived and spent his life, his talents, his energies to make this be a reality and an experience for the people that he encountered. That hope be in our lives. And it is our hope now that is in heaven. He cared for the poor, he listened to the brokenhearted, and he stood with the suffering. He had a father's heart. He was very gentle, but yet firm, always guiding his flock towards Christ. Karen Chiwala akiikiridde ab'enju y'omugenzi ayogedde ku musumba Wamika ng'abadde empagi ennene mu luggya mw'ava. Bishop was so much deep-rooted in family. He taught us family love. He taught us togetherness. That's why many of you who have been coming to hospital, you've been finding us family around him. Ku lwa gavumenti, Minisita owa guno naguli Justin Kasule Lumumba atenderezza omugenzi ng'abadde omusajja afubye okwawula ebyobufuzi ku ddiini era n'akugira abantu okubigatta. He tried his best to keep away from politics, and he kept away from politics. Many people didn't understand him, but he came in at a time when we had too much divisions in politics in Busoga, and he kept safe by keeping away, because nobody can show you which side he was. So he was a shepherd for all of us. Okusinziira ku nteekateeka ez'okuziika omubiri gw'omugenzi gutwaliddwa ku ssaza ekkulu ery'Ettololo ku Nyangole Cathedral Church gwongere okusabirwa oluvannyuma gutwalibwe mu kigo ky'e Budaka gye yatandikira obuweereza. Wano w'anaava atwalibwe e Iganga ate olunaku olwokubiri ayolekezebwe e Jinja ku lutiko eya Lubaga gy'agenda okugalamizibwa. Waafiiridde ng'emyaka akoonya 72 egy'obukulu so ng'essaza ly'e Jinja lyakalisumbamu emyaka 15. Dorothy Nagita, NTV ku ssaawa emu.